kitalo, Shifah bamuwadde obutwa, asesema musaayi, Shifah wa surprise Atabukidde ab'emitima emibi, Bakadama e Saudi Arabia balaajana so ng'ate yino engeri gye batwalamu bannayuganda okwetunda mu bawalabu. Kala go n'agasingawo g'oba olindirira mu bujjuvu. Kansuubire nti muli bulungi, mugyeweko gyonna gye mutussaako engalo, yonna gye musinziira okubeera ng'ate mumpuliriza mikwano gyange. Basaasirako mmwe mwenna abayita mu bizibu eby'enjawulo, basanyukirako mwenna abatuuse ku buwanguzi, abakoziza amazaalibwa olunaku olwaleero, mbagaliza amazaalibwa amalungi so ng'ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe. Sayonya nsaba emyoyo gy'abagenzi, Katonda agiwumuze mirembe, agiramuze ekisa, agumye emitima abaka ab'enganda ssaako ate n'ab'emikwano. Amannya nze Omumbejja Aisha Nasolo butereevu bwe yakaniyungako olunaku olwaleero, nyongera okujjukiza nti wano ofunawo amawulire agagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda ko celebrities baffe bonna aba wano ssaako ate n'abo abali wabweru w'eggwanga. Amawulire gonna agakwata ku bankuba kyeyo butereevu ogenda maaso n'okubeera ng'ate ogafuna. Kale n'olwekyo ngenda kusaba subscribing ng'ate kakakadde mukwano gwange butereevu tojja kujjusa ate era kujjukiza okyayireko ne ku mwana muwala Sarash genda teekamu Sarash Media butereevu ojja kuba omufuna otuuka ku channel ye bambi subscribing ate kakakadde likinga video ze butereevu naye ayongere okubeera ng'ate abaweereza naye ng'obutakulwisayo butereevu kantandikirewo n'aganda essaawa eno yennyini naye nga tetoseeruka kubanga ate komawo n'amawulire amalala mangi nnyo mangi ddala. Gentandikiddeko olunaku olwaleero ge ga mwana muwala alaajana era ono amannya ge ye Shifah. Mwana muwala ono alaajana olw'ensonga nti baamuteeredde obutwa mu byokulya era ng'eyakikoze mukozi munne Munnakenya bw'atyo yamuteeredde obutwa mu byokunywa nga wogenda okubeera ng'ate owulira ka vidiyo ke kano oyongere okubeera ng'ate okekanya wabula bambi yenda basaba tusharinga akatambi kano gwe wenna asobodde katuuke ku buli gwe kikwatako omwana ono asobole okubeera ng'ate ataasibwa kuba ye alaajana agamba nti Omunnakenya yamuteeredde ate obutwa mu byokulya naye nga mwana Munnayuganda ate ali mu nsi z'Abarabu. Kankulekereko akatambi kano n'oluvannyuma ate tweyongereyo mu maaso. Abaana bange yewani baleese omuwala nga Munnakenya najja ne juice n'amata ne crisps nangamba nkuweeko ki mupya bamuleese gosa jo nampa juice muganzi sinywa mata nangamba katale kwata ku juice nampa juice namunywa ate kumbe nga bataddemu obutwa kubanga nasanze empeke simanyi mu ngoye zange ndowooza bagala bwe naafa bagambe nti nze nazimira yarabbi Mungu munyambe Joanyi mutambuze bannange mutambuze voice message banzije wano wantwala enfiira ku ofiisi wakiri obafe nga ntuse mu Uganda maama nze Omunnakenya nzise mukwano gwange nga w'obiwulidde byebyo mwana muwala oyo alaajana alaga obulumi bwalimu bungi munne yamuteeredde obutwa mu byokulya wabulanga simanyi wajje tugenda kudda bantu ba mitima mibi ng'egyo naye nga katusabe Katonda asobole okubeera ng'ate amutaasa mu mbeera eno gy'alimu asobole okubeera nga mukazi wattu ataasibwa kubanga tukkiriza nti ayina famire ayina abantu bamwagala okukamala kale nno munnange abamwetaaga ng'akyali mulamu katumusabire asobole okubeera nga bambi atereera aleme kubeera ng'ate ava mu bulamu obwensi eno so ng'ate ye Shifah wa surprise bw'ati avuddeyo n'atabukira abantu abo ab'emitima emibi baba beefuula nti munnange buli kyalaba nga munnaakirina kimuluma ye ne waba ali bulungi tayagalirako ddala kulaba muntu ali bulungi ne waba nga ye ali bulungi sigamba nti munnange ye ali bubi olwo aleme kusanyukira bali mu ssanyu lyabwe naye nga ye ali bulungi wabula nga munne ne wamulaba ng'ayina just kantu kati nnyo we kati katuuseeko nga kagenda mulumya omutwe kamumaleko emirembe kyokka ng'ate naye kennyini ali bulungi sinakindi n'okusinga omuntu oyo ogenda kuba nkulekerako akatambike naye ogende maaso n'okubeera ng'ate omwewulirizaako omukyalo ono londamu ebyo ebikugasa ebitakugasa mukwano gwange bireke wabbali ye ngombo yaffe wanne eno nti just eat the meat and throw the bones. Kale n'omunaye n'oluvannyuma era olabe Bakadama munnange balaja nawe omuvubuka omwe yavuddeyo bw'atyo ng'amaze okufuna obubaka eri abaana abo bw'atyo n'asobola okubeera nga abutuusa eri ffe ng'era yasuubira nti mwaba bangi abanawuliriza akatambi ako munaavaamu abantu abanasobola okubeera ng'ate bayamba abaana bano babatwala kukola ne balemererwa mu biyumba gye baalaga wabula ate ne babajjayo ne babasiba ate busibi so kati abaana bambi balaja nabagamba embeera gye tulimu mbi tetulya tetunywa embeera gye tuyitamu mbi nnyo mbi ddala akatambi ako nako ogenda kuba okalaba butereevu then n'oluvannyuma olabe engeri bannayuganda gye batwalibwamu mu nsi z'Abawalabu ne badda mu
okwetunda nga babasuubiza ogenda kola mu restaurant ogenda kola mu supermarket nga babasuubiza emirimu emirungi munanga abaana ne batuuka eri ate ne babatwala mu bwamalaya ne batandika kubeera nga ate bakola ki batunda mibiri gyabwe oba tukuyite okubeera nga ate beebaka n'abasajja okusobola okubeera nga bambi bafuna akasente obutambi obwo bwonna mukwano wange ngenda kubeera mbukulekerako wabula nga kyengenda okusaba kiri kimu sharinga woba osobodde kituuke butuuke kuba ekikwatako likinga video eno oba ojagala subscribinga mukwano wange gwatanaba ate era ateekako n'akadde osobole okubeera nga tetumisinga out updates then n'oluvannyuma okyalireko ate ku YouTube channel ya mwana muwala Saraj naye butereevu agende maaso n'okubeera nga atakuweereza toseetuka komawo essaawa eno n'amawira mala mangi nnyo mangi ddala nga goodbye for now kankulekereko obutambi buno toseetuka abaana bampadde obubaka abaana bajjuziza inbox oba ntandikire wanzirewa hayeyeyeje ate mu abo mulimu abajjiddemu nga baŋŋamba Shifah oyogera ku nze yatula lumu erinnya nyina amazambi ge nakola mukwano gwange naye nejjusa katoli mu kwogera ku bintu ndabanga oba gwe ayogera ku nze Shifah nyambo yatula erinnya y'omuntu gw'oyogerako ono yazze mu ssimu yange naŋŋamba Shifah nakola mukwano gwange ebikolobero ne musuuzaawo amaka ge ne mukyankalanyiza obulamu bwe ne mudisorganizinga n'emikwano gye ebintu bifaananira ddala bye wayogeddeko oba ye yayogeddeko naawe najja mu inbox naye ensi eno omwana yanyumiza nanga Shifah nakola ebintu naŋŋamba wendi wano nenga oba nali nkola byaki ate gwe nabikola musinga okuba obulungi naye yenze muntu omwana yatuuse n'okuŋŋamba oyo ono yazze mu inbox mbu simanya sibanga njogera ku ye yannyumiriza naŋŋamba nti nze nga ne bwembe sowaani yange ejjudde ennyama n'enkoko nga ndi mu kulya ebintu byonna byenjagala nga nzinyina n'ekisawo kya ssente kiri wali nga mpulira gwe mpita mukwano gwange saagala yadde obutula abulye wadde alina obutula ku sowaani ye bunnuma saagala n'obwo obutula abulye ne mugamba waliko ki ng'ate sidda ku oyo naye nzira kumujjanjaba namubuulirira ne mugamba waliko ki naŋŋamba natuuka nga ssente tezikyangasa Shifah ng'otoola mu kiyumba kyo n'okaaba emisana osireyinga n'oweezinyisa n'oweeyimbya naye n'omaa n'otuula mu kiyumba kyo n'okitunuulira booti ne booti nga buli muntu omuti olaba nga buli muntu yakukyawa olw'enkwe ze nakola ku bantu n'otuuka okubanga osootegeka emikolo nga ne b'oyise obeegayirira bwegayirizi mbu balabikire mu bifaananyi ng'abamu mbayita mu mikolo mbu batuule butuuzi wali mbalumye balume naye nga nkimanyi nti nno ku 10 bempise 85 balabe tebanjagala bankoowa dda naye nga nkyayagala kwongera bakakasa nti ye I'm doing great, I'm well off, life is good naye munnange era emikolo negigwa nengenda neneebaka n'ennaku yange mbuliri mbadde nze simanyi nti abantu abakola ebintu ebyo bamala ne beebaka n'agamba nkoze kyaki nategeeredde ku ono yampadde obubaka n'aŋŋamba yatula lumu erinnya oba ogamba nze nti emikolo giggwa bonna ne bakusiibula nenkubirako benkubiddeko awo tugeye tunyumyeyo kino kirabye kino kibadde kyekoza kiti kino kyeyambazza kiti kirino kindeetedde ekirabo ono nandeetedde kino gwe n'ogeyo aleese ekirabo ekyalayisi n'ogeyo aleese ekyebbeeyi n'ogeyo anyumye n'ogeyo atanyumye banange kampani ze Uganda mufe ku baana abaana bali Saudi babonaabona bafa abawalabu bwe batuuka eno tomanyi oba kiki ekimala ne kibatuukako omwana okuva mu nnyumba nti alemeddwa okukola ayagala bamufunira ekiyumba ekirala tekitegeeza nti ate bamusse mu kkomera bamusibe abaana bangi bali eno bali mu kubonaabona mwe bananyini companies essaawa zino wenjogerera waliwo abawala bali bana n'amannya gentegeddeko bawala 3 omba muyita Nakato Harriet yava mu kampani gye bayita Land Town esangibwa Najja Nankumbi omulala bamuyita Bwaliiso Judith ava mu kampani eya Strepa ndowooza kampani eyo ekulibwa Mr. Emma omulala bamuyita Nakiganda Madina ava mu kampani eyitibwa Outer Reb Kawempe abaana abo bembasomedde amannya gaabwe essaawa zino gye bali
babakunganyiza mu kiyumba ate ekyewunyisa bonna bano Saudi ba companies za njawulo naye bano aba Saudi bananyini companies eno bayina ebifo byabwe kubanga bwe bansindikidde location eno ndaba kiringanga ki hotel bafuna mu room ne bagaliramu abaana abo ne weebuuza abaana tebaganye kukola abaana bakyayagala kukola naye ne babagalira mu just okwawonyawonya tebabawa mmere ba mama ne bataata baabana abaana babazadde baabwe bo tebalina kye bamanyi nfuna chance nezijjayo gana amaloboozi kuba nti bo oluusi waliwo ababawa enamba zange ne nsobola okwogerezeganya nabo abaana njogerezeganya nabo bali mu mbeera mbi Mr. Emma owa Strapper Company wandibadde oyogerezeganya ne company jowa abaana eno bajja abaana mu komera tebalina musango bubanga bamanyi nti basobola bakozesa babazzeeyo e Uganda abamanyi ku bantu bano mutegezeeko abantu baabwe abaana babajjako amasimu batandise kubajjako amasimu ojja kumaliriza nga bafudde nga tebabawa mmere amanyi Mr. Emma osobola omutaaginga mweno video oba n'omukubirako enamba ya Mr. Emma eri 0772 52 06 85 ono ye mukulu akulira company eyitibwa Strapper so mbadde mbasaba eyo company yaleta Judith Bwaliso mbadde mbasaba bantu mmwe aba companies e Uganda mufe ku baana bali eno bafa mpa amatuugo owulirize ng'ate bondaba kitegeeza njagala bibiri amatu n'amaaso owulirize ng'ate boolaba okusinga kozesa matu baganda bange simanyi nti kino oyinza okukibuuka ziri posts 2 oba giri emirimu 2 gye balanga mwenna ne mujagala l'amatu mwenna ne muwulira nga mugyetaaga njagala ntaase ggwe andaba naawe otaase mukwano gwo ng'osheyalinga otaase oyali e Kampala kubanga ebigambo bino by'amagezi ebigambo bino bigenda kukutaasa kkiriza obagaana ogaanira bwerere okuwulira nga tonaba kuscrollinga kwambuka sooka owulirize kyaliba kigenda kukutaasa ekyeyo kino okiraba buli message ejja giwenga obudde wuliriza bw'oba oyagala omulimu gw'okukola mu supermarket wuliriza bw'oba oyagala omulimu gw'okukola mu restaurant ng'oli mukyala ne supermarket ng'oli mukyala mwenna muwulirize waliwo omuze ekyamazima eri mmwe abali e Kampala bw'oba oyagala kukola ekyamazima mulimu guno nga tolina ssente waliwo abaana bawala bannayuganda abakola ekintu kino babajja e Kampala ku visa zaabwe nga babataddemu ssente ne mujja wano ne bakukolera visa mu weeks 2 visa eba efulumye oyagala kukola bwa supermarket attendant oba oyagala kukola mu restaurant mukwano gwange emirimu egyo tegibaayo kino wennaamalirayo okwogera ogenda kuba okakasizza kyenkugamba emirimu egyo ekyamazima abakikola abasinga obungi bakola omuze guno ajja n'akulimba nti omulimu gwa restaurant naye nga kyakwagaza kirala nnyo nga tekirina mu restaurant ng'ekintu kyagenda okukukozesa kirala nnyo kiriki wuliriza bakujja e Kampala bakola akakodyo bwe kati bagamba tusindikire ebifaananyi byo ekikusindikisa ebifaananyi bagamba tujja kukuleetera bwere naye gwe kyoba okola tusindikire ebifaananyi oyina akatabo nti nina akatabo oya bulungi bw'osindika ebifaananyi basooka kwetegereza onojjayo ssente zaabwe onookola maketi ekyamazima ono toobasale kye banoonya ki baagala kukukozesa mulimu gwe bayita ogw'okwetunda abaana bangi nnyo abayingidde okwetunda wano ku ddungu ng'ekyamazima bajja tebamanyi kye bagenda kukola nga bo bajiridde kukola mu restaurant bajiridde kukola bwa supermarket attendants ekyamazima ne bamaliriza nga bali ku nguudo beetunda tonenyanga mukazi oyo
tomusekerera mukazi wattu oyo yamanyi kyatuddeko okwambala akasikaati akakampi mu budde obw'empewo bwe buti mukazi wattu atudde ku lukato atudde ku mpiso kyayitamu yakimanyi mukazi oyo musaasire tomusekereranga busekerezi naye mukama nammwe abasaasire bakazi mmwe abakola ebikolwa bwe bityo naye nammwe ekyamazima mpozi ng'abaana abammwe mubajjamu bujja naye ne bonoobajjamu bonna amagi tojja gamalamu ekyamazima olizaala omwana naye omwana okyosize omukazi ono bamwebakako n'akaaba amaziga ago naawe ojja kikungula bw'oba oyagala ekyamazima eri abaana abasobola okukola ebyo naye toleeta mwana abaana b'abandi abato mubajja Kampala mubasuubiza kirala ne mbatuusa ne mbayingiza bu bed space ekyamazima ne mubawa obugoye obwo abaana ne balyoka beetunda kyova olabanga ekyamazima kati okwetunda wano mu Dubai kuyongedde okubeera nga kwambuka kwa waggulu nnyo lwaki olw'abantu bano abeenoonyeza ebintu bwe bityo naye mukama abasaasire ekyamazima musiga nsigo one day one time mujja kulya ku ekyo kye musize ate nga kibaze n'ebibala nze mbabuulira mukama abampeera omukisa ababikola ebyo ne bemukozesa